boy ntuka ku buzz mama ebisere palaso yali yakakomawo bakulolima ne good life amaso gakuba palaso had agenze mutiye nesa one bakuba bada wali yasigambye wa MC watandikira mu senior 6 kati utandika oti mu senior 6 wedo obesana n'emisomo kati wa MC juki akati era still ngambira ne baserebu ze nkugambye nze busomero linagendanga muko ngononya ba top nganonya ba top cause nange bandabe nga top true oyagala ga top surroundings n'abantu abali top ebya serious kati change ulonze I kept myself updated with the industry. Nzamanya kayimba akapya, nzamanyi muyimbi gundi ebimukwatako, nzamanya abayimbi bebweru. Kati bano ate bano benalabanga abaserebu nga tebalina information yoyo. Tebali informed. It's the reason why nabiranga nabo ate nga tunyumya story we. Kalalinga nabo bakwetagako story. Babiri updated. Yes. Ashitegeera. Ngokumanya bamanyi stories nga zikufula wakabi oyo amanyi byabayimbi. Kachakabi. True. Kati ale chali wangu bamuita Mimo Kennedy ye yali MC nga ina kelinyo kunsinga ninga ngachimanyi because betwaberanga finance nga muamu vibes zange ate ngalaba za kabi magana no ostegera kati bebamuwa obwa MC kusomero ya manya aina yochi backup ye gwe chikolangako first time in your school you can narabanga exposed ze kugabye sawa muzabu naberanga balinga naba exposed ashtegera man if you didn't watch exposed by that time ya cuts. Welcome to Brown Skin Events YouTube channel. My name is MC Dero. Today it's another episode with a big man in the entertainment industry. My name is MC Dero. Kwandiza officially Brown Skin Events YouTube channel. Subscribe, sharing, and of course commenting. Today in this segment, twina one of the celebrated MCs. Abantu mwe bemutamanyi nnyo benjagala tubaletereko mubategeere. Abantu bano bemulaba ku mizindalo nga dijja kuba n'agamba pull it. Katubuddemu mulundi gumu no feeling oluyimba okwongera okunyumira. They are called MCs or hype men. So I'm one of those era ndino omu kwabo ba hype men. So welcome to the show, Uncle Bryp. Nange sense okubeera ko wano ku channel no Brown Skin. Shout out to you guys man. Kyemukola kyamanyi nnyo ate mwebale kulaga NC that ebintu ebimu bisoboka. You understand abantu basobola okutegeera abantu ab'enjawulo. So guba mulimo mulungi ate gwa gugattako eggwanga. So nange ndi musanyufu okubeera ko wano. So abatulaba, so ladies and gentlemen, manya gange bampita Mr. Sunday Brian Kevin aka MC Bryp, the name that you can trust. You get. So ndi musajja munamawulire, at the same time I'm also an MC, at the same time a hype man. You get. So basically I speak for brands. True. Yeah. Kwaniriza umanya abantu abeerawo nga tebamanyi manya gaabwe manya gammwe matuufu amanya nze akati omuntu ayinza okwebuuza lwaki temulimu lya kika era mbadde nagamba Sunday Kevin Brian. Yes, so Sunday I don't know oba mama wange yanzaala ku lwa Sunday oba biki something like that, but I just grew up knowing myself as Sunday Brian Kevin. So gemanya gebakola ki gebampa. So ndi musajja munyolo nakulira ewaffe Hoima ku Sweet Sawo biki mpola mpola. Shout out to the Hoima people. Bachali banga be Hoima, big up on yourself. Isn't that Chitara side? Chitara FC? Chitara side fabaliko kati Omedi. Yeah, true. Nasajja Omedi kati ye fabaliko, so tugezako kulaba buli kimu kitambulira ddala nga bwe kino otambula. Kitofu. Kwaniriza nnyo Uncle Bryp. So I wanted you ogambe bana abantu your education background. Bryp yatandikirawa. Leva nga tutandika na muzindalo
Bryp kati tumuzaayo way back yeah. So Bryp nze nga bwe nagambe I grew up in Hoima, so I was born and raised up in Hoima. Yeah. So ntandika osoma jukira nze kati jukira I grew up with a single mother. Okay. So ntandika osoma nga mbeera wa uncle kale nze okutegeera nga mbeera ne uncle wange before I know my mom. True. You know. So I think samanye byatuukawo between mom and dad because tata wange mulamu even up now mulamu. So but I didn't get to know him. You get? Yeah. So just nakula ne uncle wange nakula ne uncle wange paka mu nursery nasomera kusomera bali balita police lyali lya police biki police nursery school biki kati uncle wange bambi yali anjagalizanga obugamba mwana wa muganda wange. So yali asobola okuntwala mu public schools naye bambi yantwala mu private mu masomero agamu agaali gamanya by that time around 2001 2002 awo so nali mu P1 so nali musome bali balita Hoima it's a Muslim school what balita Hoima Muslim school something like that iliya mu kibuga mu town nensoma ko P1 so around P2 ndowooza mama wange nanjagala nnyo Mommy's love called nanjagala nnyo nga bwansanga jukira kati ndowooza wali yasoka kuntaamuko nga oba ng'alaba tajja sobola biki nasoka nantwalako mu kyalo kati ono anko wange kwe kunzijayo nandeeta mu kibuga Hoima as well. So wenvaawo wendi awo mu P1 nga ngenda mu P2 mama wange nga bwe musanga nga ajja kati nze even nali simumanyi naye nga najja because omusaayi gusika ekitegeera nga mpaayo ku busente kati nga nsikiriza. However much oli uncle wange buli kimu yakinkoleranga like ebyokulya biki nga ku ssomero nga bambi andagala ati nange ninawo at that time nali mbeera naye nga si ye tata wange nga negwe mbeera naye si ye mama wange naye nange nga afaako ku ssomero ng'oluusi bampita toto wa load ngenza kirinamu naye nga bambi nga tampaayo enkalu nga siziina naye wano breakfast biki nga oba shata ngamba shata kitegeera kati mama wange yena atanga kumpa ku nkalu kati awo lumu naliko eyo nga nzizeyo waka nga ntegedde mama wange gyakolera biki kati oyo mukazi wa uncle wange oba yanyombesa kati I felt nengamba naye wano nonyawo ki first of all manyi mama wange gyakola ki gyakolera sinali simanyi gyabeera wallahi yanyombesa namutiminga nga agenze kola ne yalina weekend saf nenfuluma nga agenze uzanya biki nentuka wa mama wange nemunyumiza wagwani biki kale of course ng'omuntu ayagala sympathy oyina oteekawo embeera bonyabonya biki kati ng'omutima gungamba oyina obeera naye oyina obeera ne maama kati bambi ate ne mama wange nanyaniriza naye bambi she was responsible enough n'afaayo okumanya lwaki nvuddeyo ate bwe yatuukayo ne bamugamba nothing has really happened ekitegeera teyakitwala nnyo kati nange ne mbagamba munange njagala kubeera nani ne mama wange bakukkiriza so mama wange era nentandika okubeera naye mwana era ka single room nga bw'obimanyi ne single room awo mu kibuga Hoima eyo so era nensigala nga ntambulirawo eyo ku ssomero eyo then kati mu ssomero nenfunamu emikwano nga ndi mu P3 kati mikwano gyange ate bambi ndowooza akasente ne kabula kyana ate ebiseera ebyo nga school fees oba $7,000 mukaaga biki kati nibagenda mu public school nenkomayo waka nenkabira mama wange nemugamba manyi mami nange njagala genda eri mikwano gyo gye kati nga njagala nnyo kulivinga obulamu obwa low life I don't know why because ekitegeera wadde mama wange naye yali talina nnyo nkugambye nga bwe twali mu ka single room ate ka single room nako kale yabeera mu kali ka kitaawe kwegamba naye yali tasasula rent ekitegeera kati you can imagine that kind of life naye nga afaayo nnyo zaakoze because she was a food vendor yali yatunda mmere ekitegeera naye nga afaayo bambi mbeere that
ngayagala maintaining obulamu bwa uncle wange bwe yakola ki bwe yakuteekamu bwe yanteekamu like private school biki era ngamba bannange eri lwaki ogendayo biki kajjukira public schools zinamu engombe eyo that education system eri tekiggwa nenkaaba nengamba siddayo ku ssomero kati nengendako okuhoima public ate bwe nadda kuhoima public jjukira eri ebya serious bwayefaako ebyensoma biwagwanya biki kati I remember even that year because friends influenced me era tebyatambula bulungi era nga alina okuddamu akitegeera bandi wagoni ekutta tebyatambula bulungi kati era nanzijaawo nantwala ku ssomero bali baliyita Central School Hoima abehoima abalimanyi nensomera kuva P4 paka P6 awo kati P6 awo naye ng'omukazi jjukira awo ebisale naye nga birinnye tubeera ffenna kati tweyongeddeko omwana owokubiri okitegeera kati different dads okitegeera naye nga taata we naye nga tali supportive okitegeera kati mama yalina burden nga alina burden ng'omuzadde nalaba nga tekikola ki tekiggwa kati awo nantwala nenfuna scholarship like half bursary eyo alina essomero lyeyanjiribira nenfuna half bursary education education okitegeera kati bwe nadda mulire essomero nasomera badita St. Joseph nasomera P6 ne P7 kitegeera omaliriza okukola P7 maliriza okukola P7 yawo ojjukira kati senior wano kasente kabaka bagenda okweyongera kuyingiza omwana essomero okuyingiza essomero naye nga maama wange bambe ebya serious nga njagaliza masomero ki wali oyagala by then ng'amaliriza P7 if I join that school man ate buzibu bwe nalina emikwano gyali gintwala nnyo ebiseera ebisinga obeera osoma n'abaana olusinga balinamu nnyo naye nga gwe kitegeeza okubeera n'emikwano kyava way back kati nga ndaba emikwano gyange gigenda mu masomero waliwo amasomero agali g'amaanyi by then ewaffe Hoima eyo agamu gagali ga gavumenti naye nga kakabeeyi ekitegeera ali essomero limu bali baliyita Mandela it was the private school. It's one of the best schools ewaffe ate nga ndaba emikono gyange gyagala okukola ki ogenda Mandela kati waliyo ne Duhaga SS naye nga lirimu baserebu kitegeera naye nga lyamaanyi nga lirina erinnya naye nga maama wange nga bwobimanyi nga akabeeyi kati awo nasooka nantwala kati nange nemusooka nemuteekako ekibuli jjukira tuli baana babiri ate bonna nga yabalabirira nangamba tekiggwa bw'oba toyagala genda mu ssomero lwediti nkuta genda wataatawo labira ddala sitole ez'okudda ewa muzeeyi bwetafiiringa ate nga ne muzeeyi wange nga nkugambye nga tetwogerangako omanyi okula nga olina emyaka nga 14 naye nga toyogerangako na muzeeyi wo olabira ddala emyaka giba mingi 14 years so nga toyogerangako naye olusi kati nze kankubuli nasangako muzeeyi wange awo nga nimuvako ya P7 nemusanga naye nantunde nemutunuulye kozi bamundagako ne baŋŋamba yoyo nange nentegeera neŋŋamba kati oba mugambe ki wallahi namuyitako naye nampitako ekitegeera nga teyekusa namugamba Brian first come yali amanyi n'erinnya lyo erinnya kyemanyi yali alimanyi kozi eryange eririne bwe natuukira olitegeera that means nelyange yali asobola olitegeera because of Bobby man because nali first born way ekitegeera nali first born way so nga mu mbeera yonna alina okumanya ekitegeera so kati awo nenguma wali essomero bali baliyita Kabalega Trust those schools kati ate nzimanyi mu kapiira they do sports kati gwe gyogamba Kabalega is another traditional school it's another one yeri Masindi naye kati ono I think he just imitated the name kali kasomero katono ndowooza even right now tekakyaliwo ndowooza kitegeera kale oba oli obyo ogiwa Bryp mutegeeze if that school still exists kati Kabalega Trust yasinga kubeeramu abantu abaana bali balemererwa amasomero amalala nga babale dao
kati nemberawo bambi nansomesawo senior one naye nga bwomanyi nali ambitious nga mugamba mami wano saagalawo naye bambi nga performinga bulungi nagamba no performinga bulungi I'll take you where you want to go. So I performed very well in senior one. Senior two bwe yali etandika ne mugamba mami kiwangamba kikoze zijaawo kati nga njagala genda ku Mandela naye Mandela is one of the most expensive schools ewaffe. Naye ndowooza naye ebiseera ebyo nange kati bwe mbitundwamu nga ndabya ddala kyali tekisooka omukyala atunda ku kkubo kati oyagala kitegeera olimuteekamu ati naye kaganda kange ati nako yakalabirira kati nangamba no let me sacrifice nantwala Dwaga secondary school senior 2 senior 2 awo yantwala third term because when nasooka nesomera senior 1 senior 2 first term second term oh nanga amteka ku pressure zeno nkoyeyo njagala gendererwa mikwano jinava naye mu primary and also njagala gisangerirwa kwate nali nesomero lyali jukya litono nga tedina co-curricular activities ate kali amasomero nga gasounding nnyo mu entertainment nga kayina abayaye nga kayina abavubuka abavimba ku street bamanyi mu Hoima street yao bamanyi wenora babachayo sajja bachikuba amanyi basomera wali kati mwana chance nenyamba nentukayo ngabo obimanyize nakula nga ndi mujagu kale you can avene iranga ndinga celebu okitegera naye ate botuka eri obomanyi somero lyababi ebisere nga mulimu abana nga bo bafaana n'abaliri wine bani juki ate ebisere abaliri wine bebali nga bakikuba ati nogamba wano okole ki kati ndi musinia tu kati musinia tu nga sometimes you have to be humble if you want to get something kati nengamba nkoze ntya nanga abayayi bano bayingiramu bantegeere chance labawe nyamba ne banteeka mu dormitory nga mulimu baboya abamu bali mu senior 5 ekitegeera ole guy bamwita virus kati inaku zino bamwitanga virus ebiseera ebyo naye nga wamaanyi kale kusomero lyaffe nga wamaanyi yajja kusomera mu senior 5 already nga alina erinnya nga weeriri kakati ababwanyamba sebo umanyi abasajja abo babagala nnyo bitiibwa kati nze nembanga nga yenza amwoleza ekitegeera nga nfuna protection mu magezi ya virus akulimu akugala nga serebu ekitegeera bwe ntambula naye abawala bajja gamba wagwa naye wakabi avimba n'abakabi ekitegeera kati nga nesibasibako ku baboyi batopu abo bali kusomerwe of course I went from senior 2 mpaka senior 4 binavao that period wakola senior 2 to senior 4 kati walitu ina that nickname ya Bryp I said bali bampita Skalancho that's what I was looking for wakati chimanyi when you reach the secondary life tuchusa amanya kati neitako Skalancho nagenda va eri originally said Kenzo yali akuba kati nga neita Kenzo kati yateringa gwe Kenzo originally mu senior 1 cause namayinga kakayimba ka Kenzo aka stamina okitegeera big hit kati songolwa kina isobola kweyita Kenzo wenatuuka eno mu ssomero oli gaye bamuyita Timo ate eno ewaffe eno Dwaga ebiseera ebyo nga yalinga yamanyi ozina style z'aba Kenzo ate nga wamaanyi ku ssomero nga alina erinnya nengamba wano sobola kweyita bino sigenda waliwo Kenzo wano gwensanzeewo waliwo Kenzo waawo okitegeera kati awo neneeyita musika ate oyo gayi yennyini bambi naafuka kyali wange nga bwe nkugambye nsi bwe nalabanga omuntu nga alina kyali wallahi automatically nalina ofuuka nga kyaliwe because for protection okitegeera nga I would do anything I would be down to earth okulaba ye mulaga wakabi okitegeera wadde nange of course wenabiranga nabo nange China wekyanteekanga kati mubudde bw'okumininga entertainment yuki ebiseera omwana entertainment perfect nga bw'oba oyagala miminga nga mime olina ogisasula 10,000 zokusomera ozimanyi ali nnyingi
ezo sebo nyingi ezo nyingi 12 ozimanyi gwe kati jukira naye bambe kye nsinga okwebazaako mama wange nga buli week kati kusomera awo yafunayo abakazi abali batunda muwogo biki nga bambe ng'afuba nnyo kati nga jukira mama wange yali atunda mmere kati nga oba bali bakolanga exchange nga mwe mmere naye ng'alagala mwana we abeere buno kati nange ng'omuntu nga mpe 15,000 kati 15,000 ezo nozibudgetinga wali akawunga olusi wali wekatabanga kali fit ate waliwo gamba naye nedda leero sikagala inogulayo ku muceeri kati sente zo bambi nabe nga buli week nga kyateeka omanga ino okumpi 15,000 ekitegeera alega ng'oyinamu nawo okuliisa tosobola kunga mambo antaddeko n'omukyalo omulala ampa muwogo w'obwereere njukira balina ng'egye bakibalansi kakati naye nga buzibu mama wange buzibu kyobola ne covid naye saagalanga ajje because she was too protective ngayagala kulaba wosula jukira kati nze nali seefaako na bulungi nga njagala kufaako bali baboyi ennyo like biki nze nga nkugambe nga nsolo bode za uniform naye olusi lyange nga sijoozizi okitegeera kale bambi kati erinnya Bryp we lyava kati oyo gayi yali yeyita Kenzo olumu twaliko mu laboratory nga tukola practical jukira ffe twabanga abavubuka twefula abaserebu nze nali neefula nga serebu because nalinga ne baserebu abali ebiseera era buli omu yasomera ddwaga between 2013 to 2015 they can tell the abavubuka benjogera we are talking about school celebrities omanyi bali abasajja nga bali mu ssomero nga bakikuba oyo gayi Timo era kali yadda mbiti ba live band naye kuba oyina kali nchwa Timo yali tagamba bra sikalancho soko itaka kachali kajja nasikasobola gana nkugambye olulumunzi n'abawala olusi nabagalanga because banjagalanga because nalimbiranga ne bano abato akitegeera so kati lumu tuli mu chemistry mu praka biki kati laba chemistry teacher babuuza ngayogera ku litmus paper biki kati tetwali kuki topic tetwali attentive nagamba bajita batya instead of chiyambuza instead of saying litmus paper because ka litmus paper bakamanyi kabera light laba bwenkaita brighter paper wala ne baseka kimanyirawo oyina bagenda kusogerera bakunyweye after lesson baba bagenda kukolamu oluyimba kajjukira kusomera twabanga nga kati abaana nga bampita nickname eyo brighter paper kati nga mpulira bubi okitegeera because nakikola neki omanyi bw'okola ekintu abaana ne bakubu kazi something like that tekize nga okiyagadde just came out oli just yambuuza randomly what have I just said, what's the name of this, instead of saying litmus paper ningamba brighter paper kati lumufe jukira oyo timu yali ngami stanga nga tusobola toloka ku somero nga tugenda mu club senior 4 oli mu 4 ali mu 5 laba bwenkola ki bwengenda naye kati twali tugenda laba bwasheteninga erinnya nangamba yo Bryp instead of saying brighter paper naye mpita Bryp I feel it now, I see it coming brighter paper alisala ampita Bryp then P for paper yes akitegeera so kati bwe yali mpita nali sitegedde ayita nanze akitegeera naye angamba gwe blood nkugamba waagwa kyekigenda maaso nga tukomyeyo nga tuva mu bbala ekiro sakifaako kati nekumakyala nakiddamu Bryp nagenda okulaba bampita Bryp ate bampita Bryp sinyiga nga wali bwe babadde bampita akitegeera yes so mpola I started adopting the name mpola paka kati bwenamala senior 4 senior 5 netuuka
awo ne nfuna mu challenge ne maama wange. What happened? Mama wange agamba genda njagala kutwala mu course senior sente sizina. Zo senior. Agaloba. Twagambanga ku branchinga. Genda okole ebya plumber. Nene jukira nabeeranga kusomero awo nakati oyinza okungamba kati wa MC wali obukolo. Nabeeranga kusomero ngiyasinga amayiminga. Naye nga mu mutima nga nyimba z'abayimbi nze kale nga nzitekamu ebirungo ebyange. But I didn't have that talent of composing a song. True. Oluvako oluyimba nga nsobola okukola ki okulubeeramu n'endijubisa kitegeera kati nenga I wasn't shy because nayagalanga nnyo okumayiminga because I remember I mimed ennyimba z'aba Gift of Kale Wagwa n'ebiki kati mama wange wangamba branching jjukira kati nze nkugambye okusoma okwange it was influenced by friends. Kati ndaba mikono gyange tumaze senior 4 bonna ogenda buli omu agamba Wagwa ngenda gundi okitegeera gogenda mu plumbing zangamba ngenda mu plumbing ndaba ngenda suula okitegeera because friends surrounding me even newaka balinga basoma okitegeera kati nengamba kati nzagenda mu plumbing jukira plumbing ewafaawa ngamba nga tebikola tekiggwa nkoze ntya nenga mama wange yalina mukwano gwe ng'alina mu kasente okitegeera ate nga oyo mukwano gwe abaana be banjagala nnyo olusi nga ayinza agenda bajjanga ku ssomero okitegeera ebintu bwe bityo nga mu holiday time wagwani kati labayo naye omutima ne guŋŋamba n'omukazi mulabyeko ng'ayamba abantu ab'enjawulo omukazi bamuyita Adyeri ewaffeeyo. Adyeri? Mrs. Adyeri? Kakati laba bwengenda ne blackmailinga maama wange nemugamba maama wange kale ampisa bubi okitegeera teyagala nsome okitegeera kyengeza kugamba. You all doing that oyagala kubanga osigala mu ssomero. Kati njagala kufuna a story gyemuwa so that he can buy it akole ki akuyambe anyambe because mama wange yali angambye bw'oba ogenda mu senior 5 I'm not giving you anything. Mbuuza mama wange yali anjagala nnyo nze kankubulire natandika okweyoleza nga ndi mu senior 4 ezange naye nze ngambe kusomera naye njoleza balala naye zange waka wagwani nga mama wange yanjoleza. That's the good thing okubeera ne mami nga akwagala nnyo ate ng'oli first born. Simanyi oba n'abalala wekiri naye awo enkomerere mama wange nentandika omulaba ng'omulabe wange. Ngolabira ddala mami takwagaliza naye ngamba mami wange ontasaa kunvaamu kati wena mu blackmailing eri bambiraba omukazi ebe kiwani kyange ne kikwatayo omukazi nagamba nemugamba nze nkyayagala osoma nga ngamba oli omukazi mama wange aganya okumpa sente biki ngamba wange ngenda mu senior 5 talina kyagenda kumpa biki nemugamba kati bonyambako nosooka nonsasulirako first term nonsasulirako first term ekyemanyi naye ajja kukola ki ojja pikinga cause oyo omukazi yali mukwano gwa mama wange ate ne anko wa mama wange yamuwasa akitegeera naye nga alinamu kasente ate nga alina abaana abalala abatali babe bakola ki bawerera kati nange nenkolesa that thing I blackmailed my mom chance nenyamba nampa sente yampa emitwalo aga. You didn't blackmail your mom in bad faith but yes good faith ya kusoma true nampa emitwalo 3 nengamba kenga funye gano mama wange agenda kola ki agenda maybe ajja kwatibwa ensonyi akole ki wali esonyi baliyita Albert naye lyali lyakajja okitegeera nga senior 5 awo kati ebiseera nga alina sister wange yamala osoma bamuyita Shakira mukulu like alinga she's more of my sister you get kati yenga yasoma gundi bagita ebyobunaala bino nga engineer babayita technician bitabatya naye nga byabunaala ebyo nga engineer telecommunication nga byasoma kati nange neŋŋamba mwana lwaki nange siba bw'aba ye agenda fuuka engineer okitegeera naye neŋŋamba because nakirabanga ekyamaanyi nange neŋŋamba wakikambeki engineer ekyanyamba O level na performinga bulungi
Now this is it. Olaba abantu omuntu omusurroundings abantu abali successful. Abegomba. Yeah. Kati nze bwe namwegomba kati jukira kanolo omukazi omuguza idea nasooka mulaga results nga nungi akitegeera nga nfunye first grade mu O level kati ningenda ku Albert nsabe ekifo netwala bwogu bwomu kati naye waliyo abaana abaliyo be bano abali tebafuna bulungi max ninga somero lirize naye nga lina esomero lyemmenyeko kwegamba nga lina kati abaana nga banja abenjawulo baserebu nga mwe bali kati ntuukayo mu senior 5 musajja mukazi ampadde emitwalo ameka 3 soka nzijjako 10 ngula uniform nzijjako 5 ngula bag nzijjako 5 endala ngula ki ebitabo wagwa biki school requirements kati nsigaze chaviti ngamba kansoke registration musasudde kati nensoka ntandika osoma mama wange yali akaza third born awo awo wona nga nenga nsula uwe kati twogera naye nga ndaba bulabi nga nkera fulu banga ngenda kusoma nogenda kusomero kati labayo laba mama wange naye nasiba omutima talina kyeyampa for that whole time nsoma nzijukira ne fees nasasulako kitundu eri kati obuzibu nga ino okuddayo oli omukazi mbuuza report njitwala njukira kati omukazi olina omutwalira ki report sina report naye kyanyamba bisere nali nkola megi nkugambye nakolanga megi nga njagala kubeera ng'oli ekitegeera that's math economics geography ekitegeera nkole ensome nkole mbeere software engineer you get kati abayiwe ekigaana kati ngamba nkoze ntya mama wange she has ignored me tekimulidde naye mama wange naye nga tamanya ani akola ki ampa sente kumbe gyenzi sente nakola ki omukazi waya mukyawa nomukyawa because of my story ekitegeera kati ngamba ningamba kati mukazi nzireyo mugambe ntya kati nga waliyo public school endala bali bagita premier bine bya government byateekawo biki kati nga ndaba bwenzire eri omukazi no basobola okumpa ekyasatu eri basasula emitwalo nga 15 kikavaringa ekitegeera nga ningamba kati nkyusiza ntya naye ate ndamukonvinsinga ntya nga simulaze eki report omutima gumu niguŋŋamba Bryp bira open say the truth omukyala mutuulo mubuulira amazima nengenda nemugamba amazima mbadde nsomera wano nali manyi mami agenda kunyambako naye ne fees saakola ki saazimalayo naye nakola ebibuuzo biki naye saafunye report wallahi chance yanyamba nemubulira amazima gonna nga bwe biri nengamba nali manyi mami asobola okunyamba naye takoze eki tanyambye naye nemugamba badde nsaba kola ki kuddayo soma omukazi nankwatira emitwalo aga ano nagamba 500 bwe naddayo juga kati wano nza yetegerera naye nsula wa mama wange naye sente ozikwata bwezikwata tozibulirako maama sirina kati ye ndaba ekitegeera life of the boys naye nga kyanyamba nnyo boki omukwata nyumba ne mami era zola mugamba nti ekitegeera kati ngamba nkoze nti sente zino nzizeeyo kozi yali ampadde nsasuleko za previous term nezindo nene term ekitegeera bali bamanja balance nosasuleko nezitandika second term ngamba naye wantu kijja kundya kajjukira bwoba okyusa essomero naye tolina ki report ngamba wano biyinza okwetagamu ki sente gulirira ekitegeera ningenda mu ssomero lya gavumenti eyo baliyita premier SS it was a lousy school by then, you know. Ekitegeera nini ngamba kankole ki kambeereyo naye ate ekyewuunyisa bwe nali mu senior 5 jukira I had issues, family issues nga soba nakweyita bya Bryp. You go to premier? I go to premier. Wayinayo emikwano eyo? Nayinayo emikwano naye nga si gye giri. Ekitegeera I just made new friends. Okay.
So when I took a premier ningulirira ekifo ne bakimpa second term senior 5 ningeza kukola Meg nenfukira Meg nga mass sifunanga muko ne point nemu nawe nikola Meg yaikoni nensoma senior 5 yona nenjimalako nga infunye points ebazaali 5 ate 5 nga zivudde nga ina yemu eyaki eya end eya ikoni ne emu eya GP ICT ne ICT safuna jogo nenfuna ne jogo endala kati nengamba Bryp kati ya mama wange ategeera ani abadde awo saditamu begwa mama wange ategeera akola ki kati mama wange naye bwakitegeera ate naye yali ayagala because yategeera bye nakola kati nengamba wano bwategeera point jukira mukazi asigala ngamba second term nampa sente ne third term kajukira wano premier nga nsasula wa 10 nejo 15 ezisigadde nga zange ekundabirira wagwani biki naye nga nzitetenkanya. So you make sure inti osasula fees jukira wano wenali nyingi na nasasula ko nyingi because na inamo gulirira sege na spending emitwalo nga 3 sigaza 200 okunyingiza nange mu system ya government okitegeera jukira nze nayingira late okunyingiza nga ina okukola je ogulirira so kati mama wange wakitegeera jukira ngena mu senior 6 ayagala kiri alinga linyali omukyala. That means abagena mu bulya the real what? The real story. Ladies and gentlemen, Dine Sunday, Kevin Bryan, aka Bryp. So this is the story. Mama atuka muliramu kati agezaako kujukira yakitegeera because mama wange yali yebuuza how am I surviving. Jukira tetwogera waka nenga bambi mbere beerawo akuwa kati obuzibu kati mama wange nga twetya oba simanyi nenze wemanyi na kyenjagala ngamba muganda wange omuto newe mankomyewo sawa naye obuzibu bwajjanga bwaba agaddewo kati abamayina okuyiyawo engendo osula ekitegeera kati bwamala oliramu omukazi ngamba kaweddemu site ekibalo kyange kiyise lawe ate bwenzirayo w'omukazi nga ngenda mu senior 6 omukazi teyanyega yankwatira bukwatiza sente nangamba naye lwaki togenda mu boarding ekitegeera omugamba ki but side ya boarding wale togisuubira jukira nkola mathi njikoledde mwaka mulamba sina point janjifunyemu nemu osinga mpita mathi 1 eri negana ekitegeera onzijukiza musajja wange Boazi yasoka kola mathi namudduka Mpaka story kati watuka mu senior 6 mtima gungamba naye emikono gyange gyagisomera Mandela ejimu gyali jamala betwazanyanga nabo because to be honest all my circle jinazanyanga naye jinakola naye bali basomi basoma aningamba laki nentula mu olevo yange best subject yali history najifuna mwaka naye ngamba lwaki sikyusa kamu nenfuna nengera nenonyayo ebitabo bya like abali bamaladda senior 6 wagwani senior 6 wokyusiza combination nenkola heg that's history econ jog akitegeera bannange kati awo jukya mama yali amutaddemu oyo tasoma biki wagwani and you're not performing well points ntono ate kati wano wonna wemanyi wano jukya twasomanga jukya nga report mase ganye ngomukazi oswala omuntu ali report points nya blood mbitegeera kati yango ino yiyayo wali bya kunasa akitegeera tegeera nene omuntu wane gongamba yineb teliko nasa manko akitegeera yo yineb tebako nasa kati amazima amatuufu mama wange we natandika kati netandika okubisana woyo kati mama wange naye nga ayagala oba kunnemesa wagwani ayagala clearing her name yes
kati agamba oyo tasoma biki kati mutema gwange ne gungamba no omukazi oyino omulaga that sente zaziku nange natulanga on I reflect my life ninga omukazi ampa sente ze sure ngamba kati what I do amazima nengamba when I miss out this opportunity because omukazi ona ina opportunity so wana okunyongerayo okitege ninchusa combination katonda nanyamba nintaniko first time ate laba wali wembade sifuna point mu math la first time watch this story nenjija mu point 7 ngamba second time ne tugenda mu mock this story nenjija mu nya okitege nenjija mu c okitege nenga ikoni wano ngenta wanyamuko wa moko wagwa kanengamba kati wana history ntanse jima staringa osobola mufuna munyazo you good to go nakolanga history 496 okitegeera kati nenkola ki chance nenyamba mama wange wali wona kati awo nengamba wano yunebu bwe mbasi ise kaweddemu it's the end of my life kati nga awo ngandaba mikwano gyange gisanze okwesunga genda zimanya makerere wagwani kati ngamba nkoze neb netuuka chance ya nyamba twali twakolera 20 points out of 20 yeah. So echa nyamba out of 20 nefuna 14 points. Wow. And the most performed subject in Nakola yali history nafuna mu B. Wow. Good performance. Osagera chenyamba. Good performance. Kati wenazifuneza banange nasijukira mama wange awone ebibuzo nga bikoma onga Emboozi yali agitambuzi. Nali I was a top abamanyi bamanyi they know. I had a scuffle with my mom. Later on, the man integra nzina yali omuchamu, you know, you know. Damu na wekuwa mwatima. Kati anengamba kati wano mama wange koze echi mumaze. Nenga bambe she was my biggest motivation because everything I did na njagala mu proving wrong. Okitegeera ngangeza kugamba ka bino yabadde ayogera wagwa biki atenze kambikole mulage. Okitegeera. Yeah. Omala senior 6. Mala senior 6. What did you do? Kati already omukazi nga wanyine byomugamba ekitegeera. Already olaba point wezirina. Tolinga musajja wange Sagibo yakola combination myaka 2 naye ne mutabukira. Kati ozo ne ngamba kati baboyi bange naberanga nawe ngamba kati Bryp. Kati abona ekirunje kusomero bona nga tedi amanyi that I don't have any issue with my mom. Ngamba Bryp naye nachimanyi campus ya Bay. Jukira kati wano inononya hostel biki kwegamba kuna course amazima matufu. Kati chanyamba ne muvakao ina bachali bange nzimana I've been a product of friends. Yeah. You get true. I've been a product of friends. Kati nensoka nenzijamu ne kampala wali eyo Buzz Rivers Rock 2016 years. Ojiroki nzoze kati okubye outfit chabana ngabali bafuloma kati jukira kati hoima twitanga bambazi okitegeera ovimbanga tova hoima okitegeera nenge bisere nali mukwano nnyo gwa DT 215 awo nga DT ndowooza bisere kale kunze nje nalabanga nga wa yakabi kati nveeyo ng'amanyi ndi waddala bye okumbi ogifulumye boyi ntuuka ku Buzz mama ebisere palaso yali yakakomawo bakulo lima ne good life amaso gakuba palaso had agenze mutie nesa one bakuba bada wali kyasigambi wa MC watandikira mu senior 6 kati utandika mu senior 6 wendo obesana ne misomo kati wa MC jukia kati era still ngambira ne baselebe nze nkugambye nze busomero linagendanga muko ngononya ba top nganonya ba top kozi nange bandabe nga top. True. Oya galo bya top surroundings na abantu abali top. Ebya serious. Kati change ulonze I kept myself updated with the industry. Nzamanya kayimba akapya, nzamanya muyimbi gundi ebimukwatako, nzamanya abayimbi bebweru. Kati bano ate bano benalabanga abaselebu nga tebalina information yoyo. Tebali informed. It's the reason why naberanga nabo ate tunyumya story. Kalalenga nabo bakwetaaga ko story. Babiri updated. Yes.
Okitegeera ng'okumanya bamanyi stories nga zikufuula wakabi oyo amanyi by'abayimbi takyakabi kati wali kyali wange bamuyita Mimo Kennedy ye yali MC nga yalina erinnya okunsinga nga akimanyi because betwabeeranga ffenna nze nga muwamu vibe zange ate nga alaba zaakabi okitegeera kati bwe bamuwa obwa MC ku ssomero yamanya alinayo ki backup ye gwe kikolangako first time in your school jukira nze nalabanga exposed nze nkugambye essaawa muzabu nabeeranga wali nga naba exposed okitegeera man if you didn't watch exposed by that time ya cuts 2014 bad gwe kati shaman ze twalabanga ne tugamba yikaffe tuli eyo ebiseera nga what motivating okugamba kati kansome mbereko ku TV okitegeera is sure kati gayampita ningamba nkoze ntya era ti bwe nakolamu abana ne banyumirwa ku party vibe ne picking vibe ne DJ nga yagala kola nange wagwani ekitegeera jukira ngenda mu club eyo ngambiraba oyina concept olunaku lwe nagendanga mu club olunaku sirina kudda waka because oyina kusigalayo sigalayo you can't knock your mom vawa answer questions naye nga ino making sure 12 waka because ng'omukazi musuubuzi wagwa na inokera kati awo nga agenda nziga ate nga ino kunsanga wabweru ekitegeera jukatayogera nange kamba nayono so bwende kale n'ekipicking kati wenzije eno tuka ku buzz mama mpulya vibe zilala ate kati ngono ne kati yaliyo mama nalaba abaana bambadde ekitegeera ini ngamba ngandi wakyalo omutima naye ekintu Katonda kye yanyamba sefasa bwentyo wemba ndi mpya. You first study the environment. Yes. Nenga nyumirwa abaana nga bakikuba nchukira na saso sente za saving kali sente za bazi mukazi gwe nazijjako ngani Mpaka ya senior 6 wali omukazi yanegomba oli ku Brown Skin Events YouTube channel tuline MC Bryp, one of the celebrated MCs atenga TV presenter. Tuli ku story eno kati tuli ku buzz sente zasasula ku buzz ne Kampala zenzi ezikulese Mpaka esite okuvimba ozijja ku mukyala nga kindese kugwera ku buzz ekitegejuka studyinga mbera kati ngena kujja ku campus omukyala omujjawa era otandika otuvuze mujjako omukyala jukira kati awo jukira ngambe nali nefulafula musi mbera mu bbala kati mbera mu bbala usimbera ne baserebwa abo ekitegejuka ba top abeyo abamanyi ngate emisana nali nzanya mu ensero okitegeera bako ate wafeyo nga bako akabi naye mwana nali siri mulungi nnyo ku basket but I would play for fun. Oyogede ku basketball. I wanna give out my shout outs to Inshuti mwana yagala basketball simanya aba federation ya bakola kitebamu tebabayo kintu kyebamuwa basketball kati oyo mwana ebisere ate yenga amanyi bano ba MC Tala bo mujjukira Tala yaberanga ku UBC yes yeah mwana ate bisere nga abamanyi wagwa nkyabika yali asomera keno nga wesitemuko nga tene TV agiraba laba ate in fact oyo omukazi omuwala oyo gwe nasoko kujja ko ne black yampe simu naye bizera byo ebisimu byali fana blackberry akyonga nchina wano nga sina line naye nga nchichi olino kivimba sa asitegeera come from far kati abana mujja ko emitwalo gyali musanvu that's good one ngokujja Kampala nga bakolete basi ya gumubbi kati nzija ojja site naye ngo inayo gumanyi nina mukwano gwange like alinga kazini wange abali babera mu hostel okitegeera jukira gwenjagala otambula naye bo bayinamu okitegeera naye nga oluusi nange sagala mulaga mwana sisi serina
manyi kode zange wenkoze ki wenkobye sente zange ekitegeera kati nzifuna ngamba tugende mu baazi wagwa njukira kati nange njagala mbere ne information wenkomawo abaana abehoyima baba wedde engenda mu baazi mwana we nasanga nisanga ba MC nga bakuba ba DJ nga bakuba waliwo ne DJ gwe nasinga nga kulabira ku TV DJ Mark abakuba ne ba MC nga bali on point nga banange nange bandibeerako bwenti okitegeera kati baze gwa jukira wabera abana ba city kati awo jukira nze kali buli kimu kye nali ndaba nali nkyegomba kati laba bwe nfuluma mu bweru jukira abana nga baba bakuba amasimu okitegeera ekyo gaali awo bakuzoganya kati okimanyi kati nenyimirira ningamba oba nange nga ndaba obuseera abuwale obuseera obu smartphone bali butandise okujjajja okitegeera naye nze nga sina smartphone wagwa kakati nange ningamba oba nga ndaba kyangu okuba esimu oba nange bewana esimu myanse nga ndaba ate ababoye oluusi bakuba n'essimu nadda newali napowa n'agamba kati ekijja kijje kumbe gayi nambuusa ngamba abo balaba balina bakyali baabwe gwe kikola olabe bajja kukuba evawaawo naye nga nasigala mu show kati enkeera nzijukira lundi lwali lwa mukaaga enkeera nengamba kyali wange bano nemweka yantwali mu owino nga njagala gula engoye ze nalabye mu baazi nzireyo yuma ozifulume bampulire akitegeera ku sente nga nsigaza emitwalo egi kati nze nga amanyi bwogenda mu owino wagwani biki sente ziba za layisi akitegeera ziba za layisi gaya nabo befuula bize wagwani kati ebiseera ebiera edikezi yali akya like trend yali etambula ecupa wagwa neza kala kanange gayi nanyamba nantwala mu owino enfunayo empali zange 3 nenfunayo n'ekigato kyange kimu kyali nga I need a sense of fashion to be honest n'ekigato kyali kikadde naye nga kyefaananiza mu Supra. If you're an MC nga toyina sense of fashion, I don't know what you're doing, man. Wallahi naddayo hoyi. So nange nimvimba mwawe. Ofulume malizo. Juke ate nze kyali kinyamba wali nze nali mugezi nnyo nga sente zange nali nzibalanga bwenti. Like naye sina mulimu. Nenge ebiseera ebyo nga oyemfuna ekyali wange nangamba mwana waliwo kana akaliwo netugenda netukolawo netupoota you did that naye nga wengambe nze nakula nnyo nga nekumira mu kumanya kati betting awo biseera ebyo waffe nga yakajja kale nga ekyase nnyo kati abasajja bakulu ngamba balira mapeesa kati nga gojja bajja mapeesa we kati nga ina office nga wali nga nkuba nnyo ne pool nga ina office nga ngenda kati ababoya abajukira babirawo nga bapoyemu nga mbali amapeesa nga banguli ekyemisana nange nesigala okubeera ne bili sebo ebiseera ebyo binazikulu ngoli mu kyalo ate nga yinza bubatwalira ino okusiba akitegeera kati awona nga mbazeewo sente gwalya nga nange akola ki wanjukyayi nga mbeera mu katale nga noonya ngoye I used to keep myself nga mbeera mu n'ekikumbakumba naye wako byalinga bya layisi wenategera byalinga bya layisi ate nga tebimalaayo wenajja eno esite ate nange nayagala nnyo okubeera ku mutindo gw'abaana b'esite and it's good okutambulako kamba sineetuuka engamba nkoze ntya budde bwakugenda kunoonya bifo biki kati omukazi sinatuuka mugambe angambe tujja kulaba Mpaka tewakolako muvala kola MC saakola because awo muvaka twabeeranga just kunoonya budange namuka girlfriend akakulimba awo 2015 awo tujja kati Kampala njingira 2016 naye njingira nti waliwo mbadde ngamba kati waliwo chairman eyo kati sometimes mwana nga bamanyi bulamu bwange naye nga bwe bawulya nabo mpise buli omu nabeera happy agamba this boy akoze waliwo chairman eyo bamuyita Kiyimba bamumanya abeewo imeeyo kati omusajja naye mutuukirira mubuulira my story
cheya mugamba munange naye omuntu naye buzibu wagwani campus biki bambe omukazi musajja nyamba nkwata emitwalo 7 ajimpa ngenda oli omukazi mugamba biki naye nkwata emitwalo 10 nejo ajimpa kati funa ya omukazi kati awo mama wange nganda batanze oku ayagala manya chichi ekola chi ezaako nzije site nzije makediri sebunange nze kwa applying ekitegeera Ebisete ze bakuwaddeyo. Ekisoka nze nalina results zange zisoma bulungi points 14 wali tewajjuza jabu. Ajabu sajjuza. Sajjuza jabu. Ezo sente ate nalinzina. Eza jabu form. Nga nsuubira ino okuyita wengi. Kanyongere okutumirako musajja wange Juma Kati sente za jabu wazirya. Lagwechi sente za jabu wazirya. DTTmo. Scopi sajja bali asete za job abo bakimanyi sure when results are back they won't qualify for the job bichi never jayita choka banze man you know story ndowozo jirabe tambulira ku bantu true not only one person man so what I was in Aiga I don't have a best friend but I have friends it's good I have friends it's good to have friends okay yeah. Ate si buli friend wange ate obatu awukana bubino just sometimes wali ebintu umuntu simu wa burden kisege katoye chairman banyanyamba nampa sente zo nenzijene mu kibuga najja mu kibuga nganyamba emitwa ojange nga 2 plus bangambi registration wali makerere kyetaano mu banka ate bichi nga ino kulya ebichi you come to Makerere with what course in your mind journalism ibisede bina kati nali nsazeewo nali ndaba nnyo exposed wow truly motivated by exposure teyagala muntu okola ebyo nga mulaba bayagala bakola bino basala zino bateeka mu tinti bambala engoye zinagamba kati jukya ewaka akati expose nze namulabiranga eyo mu bbaala samulabiranga waka because I told you I was like an enemy. Ishtegera. Naye bambe chensingo kwa ya mama wange ebe nabyalinga onenga bambe emere nga ajimpa. Ishtegera. Akuleka tango ba mu nyumba. Ishtegera. Agamba mvira. Just kyali kyanzijako ku sente eki enkalo. Yamanya umanye kati awo nantanse tegeera dati ng'omuvubuka jukya wali yali yankuzanga buli kimu nga dependinga kuye ne oziba engoye wakanga bwe naddange waka nabenga baby okitegeera naye kati wano ntanse tegeera kati it's me kati when aje okwa applying naye ne ngamba Makerere course njagala osoma ya myaka 4 okitegeera sente omukazi ono wadde siri mwana we kale siri mwana we nga kosi yali awa ya kamu abiri something like that teka ko hostel mba musula babiri ntwalo nga ebisere ebi na mwetanu ana ekitegeera 5 kati roughly kamu abiri wayo kati jukanga wakajja sente zabanga nyingi etaga upkeep na roughly $2 million zigenda vaawo oyo mukazi asobola okusacrifice $2 million weda ina munna balala baweerera akyali wange yambuusa nangamba wali esome baliyita YMCA soko tuukeyo ate bwe natuuka ku YMCA nga biralamuko nindaba koosi gye njagala ya mitwalo 3 nga nva mudde okitegere ya mitwalo 3 yali 3 ebiseera ebyo 2016 yawo 3 oba 4 tiyali ya bbeeyi okitegere registration mitwalo 5 ate ng'owulira ofuna kyoyagala neŋŋamba wagwana naye kati omukazi oli nga sisobola mugamba dati YMC ebiringa bya ssomero taamu ezo balina kwota 3 jukya wane ebyemakerere zibaezo semester 2 kati nzirayo omukazi mugamba omanyi bampadde omukazi oyo yali talingiriza naye mugamba kosi akaki akakadde naye mugamba nemulimba mama wange akoze eki agenda kumpa jukya naye simanyi akakadde asobola okukola ki
nga mama wange ampaddeyo meka emitwalo 3 ngamba okakase ne mugamba zizino omugambye nga njagala ampe ku sente jukira nze nalabye ku YMCA kati nga njagala mu kufuna like ekitegeera entandikwa nene emitwalo 3 nga nesigayina like in real life